okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo. Tairo yera pai. Abaye basanga tubakubira obudalo bw'amaanyi okuzala kujagana era lengera bazukulu batukwa. Oluvannyuma lw'okubuuza ensonga ey'ekinusi ey'obuwangwa ey'ennono ebeera yaleese abako eteekebwa mu ddiiro era ng'ensonga eno teyanjulwa mulala wabula ssenga. Amakubo twebaza Katonda abatuusizza tugulumiza erinnya lye atuwadde olunaku olulungi akaseera kano yakamanya ekiro ky'enkuba kibadde kijja naye n'agamba nedda abaana bange bateekeddwa okutuuka mu kitiibwa naye nga waliwo abamanyi okusinga kummwe ng'ali mu lujja muno. waliyo omukulu abamanyi akusinga obukulu mu nakyo tukikubira engalo ez'amanyi agambye atya awulidde ku bantu senga koona mwenyinaze nsanyusa okulaba kale baba abagenyi abo kyogamba nti bagenyi bo. abagenyi bano taata baba bakulu bange abaye mukube nnyo engalo. Kyogamba mwanyinaze kino kankiddemu abagenyi abo obamanyi. abagenyi bano mbamanyidde ddala. Kati obudde ekinnemazamu kikuba tukubyanga nga taata waffe mutyaba akyasobola okukuba embooko naye kati obudde aŋŋamba muddeeyo mulaba bwe mbadde enswali kyogamba nti obamanyi. baba abagenyi si byakulima mbamanyidde banaye nga nsanyusa okubalaba suuli kyogamba nti amuzimbidde n'akayumba kaliga omulembe tukigaana kweraga amuweredde ddala kale entuufu bw'oteragira mikolo gino oba oneeragira wa oba oyagala oddaba nti nno ebintu binyuma. Nkutumidde nnyo ssenga original composition yali awo tekigana kumuweereza ku kabaayi osobola okwongerako ne kano nti shizireya. Tuze nga tukubirizibwa nti ngaffe Abaganda omwana omulenzi tazaalibwa mu luggya bwe batyo senga oluvannyuma lw'okusengeka ensonga mwana mulenzi Joseph oba Pastor Joseph Kakumba yatwalibwa munda nga bino byonna byagenze maaso okutta ekyama nga n'omugole omukyala yabaddewo ng'omwami we bamuzaala bweddagira n'amwenya ng'agamba mwana waffe mwana wange yoyo omwami wo naawe okikakasa nzoka ngeri lyali lya taata na ssenga esaategereza bulungi tuleese emisana yoyo omwami wo yoyo ddala njagala omujehaaga awo enyini oli kakasiza ekyobutuufu kwendowooza eyo bannaye ekituufu ondeese wansi w'akasolyako okwongera okukkaatiriza ekyo kyange kankiroope mu maaso go ne mu maaso g'abakulu banno nti tuzze kuzaalibwa era naffe tusaba tufuuke abaana mu luggya luno omu n'okwanjulwa. bakulu bange bakyala bange muwulidde abaana bano twabagambye nti bagenyi naye ate baleese ensonga tebasaba kuzaalibwa nenno omwana waffe oyo gwolaba ebisinga tujja byanjula nabweru mwana waffe era asiruka mu kasolya muno mwennyini mwolaba ng'omwana amanya ge ye Namakula Nantaba Victoria manya gonna nno galina figa taata muzaala mukulu wange era nenja mwogerako nga tuli nabweru
naye kitaafe oyo taata w'omwana oyo yakimanya nti ekyasa kino kiriba kizibu nnyo yagenda eyo kati nno bwe kiba nga bwekityo bwe kiri naye mu Buganda taata tavaawo era taata tafa taata wa Victoria waali naye obutafaananako families endala zonna ye ali mitalo w'amayanja ali mu kakkalabya misomo ekyo tukikubire mu ngalo ez'amaanyi kati nno taata bw'aba taliiwo ffe olukiiko lwaffe bwe luba lutudde bano bonna abakulu mu mitendera gyabwe tegeeza buli mwanya obuvunaanyizibwa mu kika ne taata bw'aba ku misomo eri emitala w'amayanja sigamba ebusunju neŋŋamba emitala w'amayanja kakati nno alekera omusigire ekitegeeza nti taata wadde ali ku misomo naye taata akiikiriddwa era byonna ebigenda mu maaso abimanyi taata sewe tusanyusa okukulaba ye ssentebe waffe ku lwa kitammwe ataliiwo. Nayagadde enteekateeka y'omukolo guno nti mwenda okuzaala okabadde kugenda mu maaso naye nga n'abali ebweru babagabula ekyemisana. Omuganda yalugera nti olugenda enjala terutera kudda, bano bajja kudda kuba babagabudde ekimmere. Nange nakiriddeko. Shows he cares, thinking you're the one that I've been waiting for. Is it you? Is it you? Maybe you're the one I've been waiting for. Could you be the one for me? Could you be the one I need? Is it you? Is it you? Maybe you're the one I've been waiting for. Could you be the one for me? Could you be the one I need? I'm looking for someone to share my pain. Someone who I can run to, who will stay with me when it rains. Someone who I can cry with through the night. Someone who I can trust, whose heart is right. And I'm looking for someone who understands how I feel. Someone who can keep it real and who knows the way I like to have it my way. And I'm looking for someone who takes me. Kitango mulungi Buganda etudde ku ttaka era buli ggwanga libeera n'eryabyo. Kitanga abatakanga mmwe mutujjukizaamu n'okututegeeza nti ddala Buganda weeri kasita mutulaga ensalo zaayo. Kitange bino nabyo gwe wabigula ogwaffe gwabadde gwakwetikka. Ezo ensonga zinnyinze tusembere wano weewaawo bakulu bange abaana baleese ensalo za Buganda. Kino katukitegeeza abaana wamu n'abo abaliddawo nti ono ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Abaami abali eyo mukope smile n'abakyala beetaaga nnyo omwami alina smile. Kituufu. Ebibeera bibadde munda senga abireeta ebweru era nga senga mu ngeri gye yaleeseemu omwami n'essanyu eringi n'omuziki pasita gwe yakoonye kyabadde kiraga nti obubaka obuvudde munda bulungi bwereere babadde bamuzadde. Batata webali wano bamama gye bali e Namayumba mu madinisa zooni bakojja baabano wano bawulira ab'emikwano mwenna weetuli nnyo abooluganda bawulira bannange n'abatuuze ab'okukyalo yenna atuuse wano bagenyi baffe otyo ono ye mwami wange bwe nalonda mu bangi olw'omwana wange Victoria Namakula tyo nantaba engalo ez'amaanyi n'ab'enfaananyi bakimanya
kati abakulu tebalaba ne bavaayoko ne batunuulire mwana omulenzi oli. Victoria ne Joseph okoze kyamanyi. Kona. Agaba kisalo mubaliyo. Chairman Tobin. Ekyo kyekikulako omuwala n'afuna liteeke ku yunivasite. Kasita asussa amazina otegeeza butegeezi n'eriteeke zigenda kweyongera. Victoria ng'erinnya lye bwe tuliwulira ddungi era nga bakyala be batera okuyitibwa Victoria batera kubeerera ddala balungi ddala. Obwedda asmayilinga n'atulaga akazigo ke asmayilinga bulungi ate nga mulungi nga yanyumye bulungi nga kasayizi ke kamala bw'atyo yaleetebwa mu kayimba kennyini ke yali asinga okwagala kakubibwe ku mukolo gwe. Nyumirwa Victoria Nantaba bwe yakyamuse n'agenda osinkana omwagalwa we. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious.